olunaku lwa 26 olubadde NRM de bwenfuuka president tugenda lukyusa lubeera olunaku lwa National Day of Democracy and Constitutionalism. Nga tujjukira obukulembeze bwa Amin eyawanga ku lunaku lwe lumu, nga tujjukira obukulembeze bwa Museveni. Ng'era tugamba abaana abaliddawo nti tetuzza ggwanga lyaffe mu mulembe gwa Museveni, mu mulembe gwa Amin. Kati olunaku olwo tujja kulukozesa okukola evaluation. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda eyakolebwa mu mwaka gwa 1995 ng'awa omuntu yenna Munnayuganda obuyinza okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda singa abawezezza emyaka 18 era ng'alina obuyigiriza obwa siniya ey'omukaaga. Kino kyongedde okuwa Bannayuganda omwaganya okuvaayo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga muno mwe muli n'abavubuka abato mu myaka. Twaliyingira State House eyo nti eno ennyumba yazimbibwa bantu era oba ogirimu olina kusaavinga abantu. Tukyuse eggwanga lino, tusobola okukyusa eggwanga lino lwa Katonda n'ensi yange. Olwaleero Nasakulumba Sebalamu nga muwandiisi wa bitabo y'omu ku beesoboddeyo okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu k'omwaka 2026. Bannange ffenna nze Nasakulumba Sebalamu nteekateeka okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Emyaka gye ndimu gy'emyaka egikyusa ensi. Kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu nkola ya kinyumu. Nina ebintu byendaba nga bya nkizo nnyo era nga singa bikoleddwa bisobola okutwala eggwanga lyaffe maaso. Enguzi efundekedde mu ggwanga ekiwamba abantu mu ggwanga ebyenjigiriza ebidobonkanye wamu n'okukozesa obubi ofiisi za gavumenti byebimu ku byemuwayiriza okujjanula eggwanga Uganda. Nzize okurepresentinga amaloboozi g'Abannayuganda abazikirizibwa, abaana baffe abasibiddwa mu makomera, ebisaawe eby'omu maaso nga binyiriddwa. Nzize okuyimusa omunaku alyeyo. Nzize okukyusa ekonomi y'eggwanga lino. Okusookera ddala ntunuulira okulwanyisa enguzi so si mu ngeri gye bagirwanyisaamu. Ono atubulidde ku bimu ku bireetedde enguzi okweyongera mu Bannayuganda omuli okuba nga tebafuna bye beetaaga. Kyagamba mbu yakukirwanyisa singa anaaba aweereddwa omukisa okukulembera Bannayuganda. Bagirwanyisa nze kakasa ddala nteri Munnayuganda ayagala kubba naye ekibisa abantu biri ebintu bibiri. Waliwo ebyetaago. Omuntu bw'aba yeetaaga n'obeera gojja kubba. Bw'oba weetaaga ng'omwana we alina okugenda mu ssomero lya $2 nga weetaaga okujjanjaba omwana we weetaaga $3 nga weetaaga olina okuzimba ennyumba naye nga ssente tozirina ojja kubba. So nze mu engeri gye ngenda okulwanyisaamu enguzi ya ngeri yakulaba nga ebyetaago by'Abannayuganda bisobola okutuukibwako. Ekyokulabirako RDC waba afuna $2 omwezi ng'alina okugula ploti ya $500 azimbe ennyumba ya $2 sente agenda kuzijjawa. Kiba kitegeeza omusindise kubba. Amawanga agaguze gatadde ssente mu kye bayita mortgages nti omusomesa omusirikale civil servant agenda okukolera emyaka 25 teyandiise mu process ya kugula ploti n'azimba ennyumba. Omusirikale oyo asobola okuweebwa mortgage ezimbiddwa gavumenti n'asasula ennyumba okumala emyaka 25. Kale bwe twogera kukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti mu mmotoka ne mu member parliament tugamba ssente zikole ebyo kuba eyo engeri ennungi esobola okulwanyisa enguzi. Ensonga y'ebyenjigiriza ono agamba okugisimbako nnyo essira ng'atuuse mu bukulembeze. Okusoma amasomero, abazadde bangi twavuwaziddwa amasomero naye nga kiva nti gavumenti yalekerera amasomero gaayo aga gavumenti kati ssente tuzitwala amasomero ga private. Amasomero mangi aga gavumenti galina ettaka ddene, galina ebizimbe ebirungi naye gali operating under excess capacity. Abaana galina batono ate amasomero ga private gagenda gamerukawo gayiga abaana ku mativi ne ku bikomera byaffe. Ekintu ekyo kikyamu. Ffe tugamba nti essira tuliteeke kuteeka amaanyi mu masomero gaffe aga gavumenti. Omuzadde asobola okugenda mu ssomero ng'asasula akasente katono asigazeewo ssente ezisobola okumubeezaawo. Ekonomi ya Uganda efeebye okutwaliza awamu ku masomero. Wabula ono aweze nti singa atuuka mu buyinza amaka g'omukulembeze w'eggwanga gamanyiddwa nga State House yakugafuula kyabulambuzi mu ggwanga olw'omutindo gwe galiko nga wano Bannayuganda bakuzimbiranga omukulembeze w'eggwanga amaka mwana asulanga. Ng'era maliriza
State House Entebbe ne State Lodge Nakasero ngena bifuula museum. Ekadiizo lwaki ndifuula ekadiizo? Twagala omukulembeze agenda okuddako tumuzimbire State House empya nga tezimbiddwa ku musolo gwa bannayuganda naye ng'ezimbiddwa ku ssente bannayuganda zibeewereddeyo kyere era buli anaawayo ssente ezo erinnya lyo lijja kubeera ku kisenge kya State House eyo paka Uganda weeribeerawo okulaga omuntu aliyingira State House eyo nti eno ennyumba yazimbibwa bantu era oba ogirimu olina kusaavinga bantu tukyuse eggwanga lino tusobola okukyusa eggwanga lino lwakatonda n'ensi yange. Ono wajjidde ng'ebulambala okutuuka mu kalulu k'omwaka 2026 wabula asabye abantu bonna okumukwasizaako ku nsonga y'ebyensimbi banunule wamu eggwanga lyabwe. Stephen Sekamatte, Magala TV, agatalinda.